singa kubimu ebyandeeta kweno app kwalimu okulaga amaanyi nti nze asinga oba okulaga nti manyi nnyo nandibadde ndimandinga apology essaawa eno naye si kyekyandeeta wano. Ekyandeeta wano kubimu ku byo najja kulaga munnayuganda ekyo kyotamanyi okitegera na revolution yaffe we yayita n'oku energizinga n'oku strategizinga okulaba nga tukola kye tulina okukola ku last minute. Ono nambagambye ng'ali mu ggwanga lya Congo kati ali mu Uganda omulabye ono ye Mossad era ne mbagamba nti eddako okusayininga mineral deal ne America ye Uganda era waatuuse mu Uganda ayogedde ku kintu kye Congo kuba bakimanyi nti Museveni yali mu ggwanga lye Congo wabula ate n'akulaga nti asinkanya ate ne kampani z'omu America eziri mu Uganda kino kiki mbagamba mwetegeke essaawa kati tufumule mu China nga bwe bakikoze Congo kuba kampani z'Abachina ezisinga bazigobye Congo. Kati yakugamba nti mu meeting ye wamaze okusinkana Museveni ne boogera ku by'emirembe asinkanye ne kampani z'Abamerika eziri mu Uganda okitegeera. Then number 2 wano tuli Bungereza mu UK Parliament siwe tuli nabagamba nga akalulu kagenda okutuuka Bungereza ino okujja direct mu kalulu ka Uganda. Lwaki? Kubanga constitution yentuufu efuga Uganda eri mu Bungereza okitegeera. Era ne mbagamba temukola ki temukyachala nnyo tukole bye tulina okukola tetugenda kubuka stage yonna. Omusajja ono kyakugambye nti one step at a time tugenda kutambula step ku step teri level gye tugenda kubuuka mukitegera. Abazi jonkeranga P2N P2B nandibadde ndimandinga apology ne munange ekyandeeta kuno tekuliko kukakasa bonti manyi kakati gwe just abadde following okuva gye twatandikira wajja okugamba munno naba P2N aba P2B nga mbasanze mbagambe gwe mwali mwerijjako kyakola akimanyi nnyo okitegeera ekintu ekyo. So si kwewaana kyenkola nkimanyi nnyo. So muna Uganda yeno level we tutuuse America ayingidde Uganda okitegeera amaze okuyingira Uganda kati avudde Congo n'asala busazi kuba nabagamba tiesize beetaaga ziri meka ziri 2 okitegeera ekintu ekyo kuliko Congo kuliko Uganda wavudde Congo Mossad Boros ayingidde Uganda okitegeera ekintu ekyo. His Excellency Kyagulanyi ali mu UK temugenda kumanya engagement sizina temujja zimanya nenga kyensobola okugamba ti constitution ya Uganda eri mu UK jeri constitution entuufu gye tulina okufollowinga okitegeera ekintu ekyo. Era Museveni alina okurespectinga endagaano yalina ogirespectinga. So mwewali nnyo waliwo video ezitandise osatulatinga bana abagala likes teri alina kyafudde mu UK Parliament teri era tekigenda kufuluma. Video etambula ya European Union yadda era oba ogyetegereza ne Babi Mwali First Lady wa Uganda mwali oba ogyetegereza bulungi okitegeera ekintu ekyo. Wabula engagement zino zaatuusewo His Excellency Kyagulanyi ne Secretary General Lewis Rubongoya bwe yamaze okusinkana ambassador wa America wa Bungereza mu Uganda okitegeera ekintu ekyo. Era yabagambye twogedde ku democracy neki yabadde tweet video najibaleetya kuno nenjibateerako okitegeera. Then bagenze Bungereza nabagamba ekintu kino kyaliwo mwaka gwa 1961 okitegeera nga twetegekera akaluko mu 1962 munna Uganda nakugambye it is now or never tulina okukikola kati oba kigenda kutulemerera okitegeera ekintu ekyo. These events are historical zaaliwo zirina okweddamu. This is a sign of victory. Then number 2 twagala kyabazinga wa Busoga twetaaga kyabazinga mu mukomyewo okitegeera ekintu kino. So ebimu ku signs endala ezikulaga nti nno wetulaga weewo Busoga eno naye eguddemu akatabanku ekintu kino era kyaliwo ekyaleetera PUPU okujja okwegatta kuki ku Buganda. Strength ya Uganda however much ntino tulina zino kingdom zenya ezigaba obuyinza mu Uganda nate strength eri wakati wa combination ya Busoga ne Buganda independence we yajjira. So lero olaba unity y'Abasoga n'Abaganda nga olaba Busoga kingdom ne Buganda kingdom nazo bazitabukidde. That is a sign of victory. However osobola gira by disguise olw'ensonga tuli mu fake system ya Museveni ekulaga nti w'amaanyi naye obanga ozeemu historical events this is a sign of victory. Kati era olaba Abaganda n'Abasoga fena twekutamu tugamba sooka oleete kyabazinga wa Busoga tumwetaaga ekituuka Kabaka nga Abasoga weebali eno event yaliwo okitegeera ekintu ekyo. So muna Uganda slow but sure we are getting there. Tugenda kujjako Museveni tugenda kujjako Museveni mu kalulu tugenda kujjako Museveni agenda ku respectinga akalulu. Nabagambye bino bye nnyini bye byakolebwa Kenya bino bye nnyini bye byaliwo mwaka gwa 1961 nga tugoba abazungu. Yensonga lwaki olaba leero Museveni ali mu panic mode batubye ne sente beegabiza milioni 10 betujja byogerako mu domestic policy wabuli sawa eno tukyali mu foreign policy. So ono wayingidde mu Uganda okiraba njagala musome statement ezo omanyi njagala nnyo munda Uganda weesomere ebintu bino osobola obitegeera kubanga nze nakugamba one day one time nyinza okubanga siriiwo kuba tetumanyi what tomorrow holds
Okitegera ekintu ekyo, but someone has to keep on this moving paka ku last day. Nena bagamba for as long as I'm still alive, bwe tuliteri kibagenda kukweka paka ku last day. Zino events njazi kunyonyolo jazi tegeera. This is the real foreign policy. Na kugamba revolution yaffe ya Uganda, it is 100.99% jiwe 200 yaita mu foreign policies, not domestic. Okitegera era waliwo ensonga lwaki yali inakuita mu foreign policies okujjako mu 7 kubanga nabagamba domestic policy w'amaanyi yakutte parliament n'agiwa ssente. Mwabadde musobola zistopinga ayagala komyawo teeka ly'amagye, musobola distopinga temusobola unless nga tukozesa foreign policies wetusobola okujja okukola ekintu ekyo okulwanyisa ono fala nenge ebyo nga temuzikutteko temusobola. Ne mwandimaze emyaka 10 nga mwanagane mu 7 yali ajja bafuga n'omwana n'omuzzukulu unless nga foreign policy muzigize ne tuddamu ne tukola bino ebyeyukono byali mu kukola. Then kati tugenda kwambalagana omuntu ng'akimanya ekijja ng'akitegera kikyalina okukola, alina okutubba ebipapula byonna byonna ebiri mu Uganda, agenda tukaliza. Tugenda kusanga National Treasury nga temuli wadde n'olwataano. Ekyo nkibabuulira. Naye ekirungi, the good news is obugagga bwa Uganda tannabukwata, kati tasobola bukwatako. Njagala akwata amafuta ageetika agatwala agende nago, Nyando oyo agende nago ewaabwe. Njagala akwate gold wa Uganda adduke naye. Waba tasobola kukola bintu ebyo then abiveeko. Okitegera ekintu ekyo abiveeko atuule wansi senga tasobola kubikola, naye wabanga asobola okubikola so be it akola ekyo agende nabyo. Obugagga bwa Uganda tasobola kubukwata kera tannabukwata kera tajja bukwatako. Kiki tugenda okukola ffe mu Uganda? Tulina okukakasa nti tukozesa democratic avenues nga we zitambula ne human rights avenues nga we zitambula, toyenga tujjako akasajja then we tunaabikola ebyo. Kano tekakyalina kikatugamba. Okitegera nabagambe zino events za Bungereza, era Bungereza yakalulwe kajjamu ku last minute nga tusemberedde okukola ki okujjako omusajja ono. Ku last minute Bungereza weekola ki wejira. Their timing is never wrong, but just you gwa ino okujja n'otegera gundi zino zitambula zitya. Kugambye America eyingidde Uganda na full swing. Era mugambye twagala mirembe Congo peacefully. Ekimanyi nti Museveni ne Kagame bebadde mayiga gokutabangula emirembe gye Congo kubanga America yennyini ye yabatwalayo. America yatwala Museveni ne Kagame Congo naye baatuukeyo ne bakola byaki ebya Russia kye bakola. Then we tujja wano ku kya Bungereza. Bungereza yabalira Museveni pass okujja ku ntebe. Newe yatuuse yakoze eki? Yakute Uganda n'agiteeka mu BRICS, n'aleeta akabinja kannamu, n'aleeta G77+1. Buno bonna obubinja bulwanyisa Bungereza. Then lastly kye yakoze yabadde patana wa BRICS. BRICS erwanyisa America. Kakati onazze n'agamba kampani za America mwesetinge. Then wano tuli mu UK Parliament tutereza ndagaano zino. Etumalo zitereza tusoke tujje twambalagane n'akasajja. Omusajja agamba one step at a time. Temupa kuka. Don't panic. Okitegera ekintu ekyo. Temudda okubeerako na pressure, wabula mukole ebintu, organize, mobilize, slow but sure, mukakasente ekintu kye mukwatako kyekyo. Okituukiriza kuki? Okituukiriza to the fullest. Twagala tulumbe Museveni mukalulukana like never before. Tekabeerako mu Uganda. Nabagambe tubeerako na revolution bweti mu Uganda. Eno yesoose. Revolution yasembayo kubeerawo mu Uganda yali yakutwala bazungu. Okitegera ekintu ekyo? Yali yakutwala bazungu. Kati ey'okubiri yakusuula na kyemalira from dictatorship to democracy. Tugenda kukikola tutya? Nga tugoberera democracy na human rights avenues. Ze tugenda okugoberera. Then tugenda kumaliriza in the end. We are going to march as victors. Museveni tugenda mujjako mu kalulu. Senga akakwatako tugenda kujjako Museveni nga teri sasirivuze. Wadde n'erimu nga tewali sasirivuze. Ekyo nkikubuulira. Okitegera ekintu ekyo. So muna Uganda todda okayana nawo ki? Nono dictator. Okitegera ekintu ekyo. Wetumaliriza ffe banna Uganda kye tugenda okukola. Tugenda kuzimba Uganda empya. Olw'ensonga nti obugagga bwaffe bonna tukyabulina mu ggwanga. Okategedde? Obugagga bwaffe we buli mu ggwanga. Ono byali mukubba, ali mukubba bipapula, ali mu panic mode. Byonna byakola. Tujja byogerako mu domestic policy. Mujja bitegeera. Eno panic mode yali ebaddewokko. So, organize, mobilize, muzimbe eggaali. Buli agala ekifo kyaffe okwesimbawo ku kadi ya NUP. Kakasa nti oyina mobilization emala, oyina abaana abagenda okuma polling station, tight marking to the fullest. Okitegera ekintu ekyo? To the fullest. Mwabesimbawo mwe bengamba, wembanga mwagala genda kukola sente. No, you are in the wrong place, a wrong position. Soko tukaka sente oyina amaanyi ku ground. Then we tunamaliza, we tunagatta efforts, tugenda kuzimba Uganda empya. Ng'oluyimba lwaffe lwakyuse. We are going to build a new Uganda, not to swag in the new Uganda, but to build a new Uganda for God and my country Uganda. Tusinkane ncha.
People power, our power.